Dr. Kizza Besigye n'eyokubiri tannaddangu eyokubiri tujja kugijjako salads. Waliwo omulenzi mu comments yatugambye nti twogedde bingi nnyo tubalemesa okuwozesa Besigye ne Besigye bajja kumuwozesa ye ngaani mulamuzi. Ne mbuuza ekibuuzo saagala kumanya ebiralo yali ne bawozesa Besigye omusango ne gumusinga ne bamuwanika kalabba yagenda funa ki. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Bangambe n'omulamuzi Baguma yatya mbu nabadde ne Siraje kuba reporting Baguma teyatya yaŋŋamba nti gundi waagwa bw'ati n'azirika yadduka emisinde bw'aba yatya enkeera ng'ate yayita Lutale n'amuwozesa mu ngeri emu gy'abadde awozesa Besigye. Lutale yagaana yamugamba oyo looya nedda era n'ekirooya nakyo ne kiyibirira ssebo n'amugazi oyo simumanyi saagala ebigambo tambule ku bigambo by'abano naayo mubaddewo okumala ebbanga bwe bagamba nti ensonga ya Dr. Kizza Besigye teyeetaaga kukwata mu ngeri ya byabufuzi kuba byabufuzi gwasiba okyogera nti byabufuzi yatuwamba bagamba teyeetaaga takwata mu ngeri y'amateeka yeetaaga kuteesa kuba mwami Museveni alaga amaanyi ne mwami Besigye alaga amaanyi yeso lwaki omulaba mu kkooti ng'agamba bano bagundi abampozesa sibategeera. Nze ndi musajja Muganda. Yes. Abaganda bagamba nti gwe kitaliiridde nnyina ekisolo yagamba nti linda buce. Ekisolo kyajjanga ekiro ne kiyingira mu nnyumba kwate twabanga na nzigi tebwabanga na mataffaali gano agammwe ekisolo ne kijja kiyingira mu ndaba ekyo ne kibakawo omuntu omu ne kimutwala. Kati mwagala okugenda mu munoonye mama wamwe ekisolo kimututte olinga agamba nti banange mulinde buce tunaamunoonya enkya. Yoyo gwe bagamba nti gwe kitaliiridde nnyina kiba tekimumazeewo yagamba nti linda kikole ki linda bukole ki buce. Abantu beerabira byabufuzi akola mu nkola bbiri. Byabufuzi alagira byabufuzi asiima. Byabufuzi alagira byabufuzi asiima kyotegeeza nti Museveni asobola okukeera ku makya n'agamba nti oyo Lwakasiisi musonyiye oba Moses Ali musonyiye oba Nasulu musonyiye n'alagira nti bamukole ki bamusibe. Ate kisobolako okuba abaana ba Nuupu ng'embeera batuusiza we bali nga wazibu nnyo ne bagendayo ne bagamba nti sebo tukwegayiridde tukole eki kyanti okubasonyiwa bwe munaava mu kkomera kino temujja kikola kino temujja kikola ne bakola endagaano kiri mujja kinkolera kino mujja kinkolera kino mujja kinkolera anti akusinga mulimu kye bayita give and take. Teriyo muntu ayingira mu nteeseganya nga tamaze kukkiriza nti alina ensobi mu byakola. Bwe tugenda mu kye bayita pre-bargaining ne waffe mu mateeka pre-bargain ne amnesty bibiri byanjawulo. Mu pre-bargain otunuulira oludda oluwaabi nga lulina obujulizi mu butuufu n'okkiriza nti ne bwe naakola ntya ogwo omusango siyinza kuguwangula. Mpulira n'ogamba nti bassebo munzikirize tuteese n'oludda olukola ki oluwaabi
ne mugenda mu pre-bargain. Ebyo no bakulaga ng'ebyobwerere naye emabega eyo ssente nnyingi eziyitayo. Ebedda. Era abaana abo ba state boolaba abo ssente ezisinga okubagaggawaza ziri mu ebyo. Pre-bargain na bail. Mwagala bail nti tulina kusooka kuyita wa state. Ne bakubbira naawe. Ba state ekyegeza bagaganyo. Jigendo tulie buli state olabe emmotoka gyavuga. Toddira kali akaana n'okayita emmoloka ensajja. Bajja kujja kola kuziba yita emmoloka ensajja. Waliyo enkazi. Nengeye yiyo. Kirungi ntambula ntudde. Muteekamu giya bwenti. Nina engeri gye ngisika. Oyinza okufaana nga Kojange Matiya Sekanja kati eye yamufuula looya. Iyo mmotoka. Ekiki bagiyita ki? Pikipiki. Avuga pikipiki. Mmotoka eringa ekibajje. Atambula yayimiridde. Naye gwe wali ogituddemu. Wawulira otya? Andi yogera mzee wawulira otya? Mwatuuka? Sebo natuuka bulungi nnyo. Nali very comfortable. Osooka kulaama. Mubanga tuli kyokuba kabone oba musiramu n'osoma bisimira. Bwe mutyo. Mmotoka eringa ekibajje. Bwe mutyo. Ogituulamu n'egira bweti yonna yagira emitto giri bwe gyagege. Give and take. Osooka kukkiriza nti olina omusango. Besigye n'obwa Besigye bwe. Ne mukyala we Winnie Byanyima. Bwajja nga bakakwata Besigye. Yayagala kusooka kuteesa akozese byabufuzi. Besigye n'amugamba nze siina musango era sijja. Ezegeza mwami Besigye yagoba mukyala we mu bintu bino. Ensobola ki naye yabivaako kati? Yamugoba. Amugaana okuteesa. Kyekyo waga Besigye. Muba tolina musango. Uba waddembe. Ekyokubiri Besigye akuze. Ekyokusatu Besigye ali frustrated. Lwekitawuliza ku mukyala we. Yateekamu amaanyi ge gonna. Besigye yajja okulwanyisa Museveni mu 2000. Kubanga awandiika ebbaluwa ye mu 99. Baluwa yali egamba ki? Yali alagira Museveni alifominge naawo. Ng'amujjukiza gye baava ne we bali ng'era amutegeeza nti revolution yaabwe yali agise Museveni nga ekkubo lyagitutteko ddala nnyo. Mu biseera ebyo mwami Museveni obuyinza yali akyabwagala nnyo nga n'obulamu bw'akyabuulira nga bw'amaanyi nnyo. Kati Museveni obuyinza abwagala nnyo naye tabuwulira mu bulamu bwe wabula abwagala nnyo ng'okusobola okumukuumirawo baleke mukakaalukanya ng'akaddiye. N'emyaka 2 emabega Museveni yalina emyaka 6. Yali akyali. Kitegedde? Yali mukadde envuumu olwo. Ng'era akyasobola ddala bulungi nnyo okudduka Babesigye bwe bajjira. Ng'akola kyonna ekisoboka okulaba nti Babesigye bamuviira mu kkubo asigalewo. Besigye n'agaana ng'ali ku kkoozi. Ne bwe wali badde ggwe Besigye olaba nze nnyiiga. Ng'abaana ba National Platform bakukakanyeko bakuvuma. Ne bakugamba n'okugamba nti emyaka 25 Museveni mubadde musiisiriza. Naye nga Besigye wamulabako nga bamukubye ng'omukono gumenyese nga gutambulira muli. Ojja obuuza omulenzi oyo atambula ku ennaku zino waliwo ka vidiyo akatambula ku TikTok ng'abasirikale ba poliisi bamufuuyira aka pepper spray mu maaso. Genda obuuza omulenzi oyo omubuulire omugambe nti bwe baali bakufuuyira ka pepper spray ako wali owulira otya mu maaso go? Nze tebankubangako na tear gas. Naye pepper spray ezo waliwo omusajja bamuyita alina yitwe akyaliyo mbu yalokoka. Nako mawulira nga bagamba akutta omwana simanya akoze ki ate n'akola kyaki. Mbu yalokoka n'akola kyaki yabonyaabonya Besigye n'akomayo. Eri omusajja omulala bamuyita Sam Omala. Mugenzi bambi oyo ye yafa yabonyaabonya Besigye n'abalala. Eriyo omulala Kano Nobo Mayombo yakwata ne muganda we n'amuleeta ku nnyonyi lwamuvunana lwakuwagira Besigye lwabwoni okwirirwa bwoni. Mwali mukyali batebwe temwabimanya. Embeera Besigye gye yayitamu n'osanga akantu kale nga katudde emabega wa kamera nga kakugamba nti mu emyaka 25 Museveni mubadde musiisirize tonyiiga.
Tobera frustrated. Ngowulya nense ogikyaye. Nga tutalina mutera gwagala akusemberere. Besigye byafiirirwa kanko yiko kitono nnyo. Namboze bwe yalwala. Nga bamukubye. Besigye yakwata milioni 10 mwaga. 15. Emilioni 10 mwaga. Mwata. Naziwa Namboze okugenda okujjanjabibwa. Mpaayo omuntu omu gw'omanyi nga National Unity Platform yamuwadde milioni 2 bagende bamujjanjabe nga mulwadde. Ogu Abantu bagamba obusungu ng'oyina bungi ku Nuupu. Nze neesimbawo. Nga ndi wa People's Progressive Party. Kino kyabidde sale. Besigye yampa milioni 3. Ebyaddala. Sijjanga Mugabi. Ngende mu campaign. Mpaayo omuntu omu Nuupu nga yamuwa ssente nze nkuwe 10 nga be bawa Nuupu ssente beesimbewo. Buli omu gw'ompa nga National Unity Platform yamuwa ssente nze nja kuwa 10 nga be bawa National Unity Platform ssente ebawe kadi beesimbewo. Ekibiina kirimu ssente. Oyo gwe bayita Tadikano Dr. Kizza Besigye. Kifeefe. N'otunuulira Museveni oyo nga gwe wamujjanjaba. Nga bamukubye. Ng'era ali kukufa. Nga gwe wamukolako first aid. Emusobozesa okubaawo nga mulamu kati. Nga n'abantu bangi baakunyiigira lwaki wamujjanjaba wali mulese n'afa. N'osanga buno obwana obweno ng'ovuma nti emyaka 25 gw'obadde oyamba Museveni kubaawo. Tonyiiga. Dialogue wekiri olwaleero. Dialogue akola mu mbeera nga sikuwaayiriza. Orlando wamuwulidde. Orlando ayongera bujulizi ku bujulizi. Olugamba ayongera kola bugambo. Anti Orlando ekizibu kyalina kiri kimu. Obujulizi bwatuwa talina original copy. Kati original copy ani yazimujjako. Lwaki obwe bwalina bwa copy. Kati gobeera mu technology ono w'okusalaasala ebintu okimanyi. Bw'omala okusalaasala kati bwe tumala okwogera wano. Bw'opostinga akatambi k'opostinza abantu beerabira nti bye twogera wano byonna si bw'opostinga nga bwe tubyogera. Osalaasala n'ogattamu n'oteekamu ebirala n'oggyamu ebirala n'oteekamu ebirala. Ate tutereka original copy. Kati oli bw'akusaba original copy atamanyi nti topostinga original. Bw'agamba nti bwe nkugamba nti kati nze bwe manyi kimanyi ne gamba nti awo bompa waabidde leeta original copy tosobola kugireeta kubanga omanyi nti kano wakataddemu ebirala ebitaabaddemu. N'abandi awo nga waliwo Haji w'Ekitigoma. Haji Kabogoza. Ate kati wano taliiwo. Naye wakati awo ojja muwulira ng'ayogera. Ojjawo Haji n'entema ebigambo ayenegira n'entema ebirala n'entawo. Kati wemba wali mu kkooti nkusaba kali akali origino. Kuba bino byalina abimanyi bijingejinge okumanya AI yagenze wala ensonga laki gwe saagala ombulina bya Orlando omwana yampadde ka app nakatidde kakola kati yanga miri wamise wandaji wali ososeka akagaali n'abazungu kunza hata abazungu nze nabasanga wanze musajja sivangako mu Uganda nnaku ziwera 3 sisambangako kagaali na muzungu nangamba nti mpa ekifaananyi kyo ninkwata akafaananyi kange nenkamuwa nanonyayo omuzungu naye namuteeka mu ka app video gye yampadde natidde yatuusaawo buli kimu ekikola video mwana gye yampadde natidde ng'ensota gy'osota akagaali Katonda watunga n'entuuyo nzivu bw'ensota bwenzira ku muti bwenzira weeyagalira kagaali kati Orlando akyayinza okuleeta ebigambo mu kkooti n'embyewuunya mbu Orlando yaleese ebigambo kwako ka video ke nalabye. Orlando akyayongera kukola lugambo talina lugambo lwakola bwawaayo bannayuganda abafere bwakola atya. Orlando yali state agent. Orlando nga amuziddira atuguza ebyokulwanisa. Orlando bw'ayingira bw'anoonyayo omuntu wanaamuyamba kankubulireko zino ddiru tezisoose lwaleero nakunyumizaako ddiru mwe nali ngenda ofuna ssente empya n'enkadde milioni 600 nga nzirabyeko awo mu kibox yali yaki nga nina okugamba ekintu eki bidandisali yatugamba tuddeyo mu magye akalulu bwe kamulema tugende tuwambe gavumenti wali tomusizza nimugamba nti muzeeyi bidandi yanzija mu kirombe ky'amayinja gye yasanga nga njasa mayinja
kati nina degree. Tewali mu bulamu bwange kati kyenjagala nga ssente kuba byonna bye neetaaga ssente zizigenda bikola ki obintuusaako ne mugamba ne miliyoni ezo 6 oyali azindagirira nga sifunanga ku miliyoni 2 nga zange ebyaddala 2 omukono gumu bwendi kubanga nalinga ntunda amayinja nga gatunda emitwalo 2 ku 3 kati ng'aguze emmotoka ennyingi agula emmotoka 200 kati bwe mba natunze emmotoka ya mitwalo 2 emmotoka 2 ziba miliyoni ezi nya nga zifunanga yampa ddiiru y'amayinja g'entunda newe naweranga kuvala eddamu nga ngenda funa miliyoni 5 nga ninaaga naye 6 nga luli awo nange nali ndwagalanga lungi nine ntunulamu nga bidandisa lingende muwaayirize nga kikola buno obuzannyo eno gavumenti ebukola naawe basobola okuleeta omuwala gwe n'akulumiriza nti namusolesa ennenge olw'empaka wamunyumiza akaboozi ak'ekkinyi balina ebifaananyi ate baba n'akaboozi ak'ekkinyi baba n'ebifaananyi omanyi kye beetaaga beetaaga simu location ng'eraga nti wabadde Rubaga n'omuwala yabaddeko Rubaga kyekyokka kyova olaba omuntu nze waŋŋamba asindikira location tajja ne bwanagamba ogikusindikira yajja kujja waawo ayimirireko waali akubuuze nga bamusindise mwami Megatroni munnange mbadde nze kulabako mubeera n'ekwezi mubeera ne Sewanda gwaline munnyumira sebo weebale akwateko ne mu bugalo hagende nga bwe tujja location ziraga bagenda okulaba kamera ku location ku mirongo bala antisimu zammwe eyiye n'eyiyo ze zinoonya location ono yamusulika ennenge n'amutuga n'ommotoka nti omuwala akulumiriza nti wamuyita Rubaga ku lunaku bwe ruti n'ogenda omutugira mu looja egindi n'omusobyako mumusakooza ak'ekkinyi nga ddala location ziraga ku olwo ennyini mwasikinkana mwali mu kifo kyekimu obwo obujulizi bukutta abantu bangi nkuweeyo omulala omukyajja oyo baali bamuyita Zizinga Patrick bamukwata ng'alina ettaka Patrick Lwanga Zizinga awe Seguku eka 25 abafere nga baagala kubba ttaka lye era nga lye beetaaga Patrick Lwanga Zizinga ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera nga bamuvunaana omusango gwakutta mukazi we nga mukazi we mulamu gy'ali eka bamupima batya mukyala wa Patrick Zizinga n'agenda ku kkooti ayingire mu kkooti awa obujulizi nti nze muka Patrick Zizinga sifanga ne bamulemesa n'atengera maaso ga mulamuzi ne bawozesa Patrick Zizinga okumala emyaka egi bamulete bamuzaayo bwe bamuleta bamuza naye nga mukyala Patrick Zizinga talina we yali ayiseera muganda we talina waasobola kuyita kugenda mu maaso ga mulamuzi agambe nti omukyala mulamu tebamukolanga ki emyaka 4 Patrick Lwanga Zizinga omusango ne bagumusingisa baleeta obujulizi abamulaba abaaliwo na buli kimu forensic experts bamuleetako obujulizi obukakasa nti yatta mukazi we omulamuzi n'amusalira omusango n'amuwa ekibonerezo kyakuwanikibwa kalabba n'amala mu kondebwa emyaka 14 bw'ogatako ena gye bamuwozeseza 8 ffe twamugjayo obuzanga Pastor Serwadda ye yakiyingiramu ne tuliviewinga ebintu bye ne tusaba footage tugenda n'okugjayo fayiro nga baananyayo fayiro y'omusajja yali yatta mukazi we ne bajjawo erinnya ly'omusajja ne bateekawo erinnya lya Patrick Lwanga Zizinga naye abakola ebintu ebyo bo bali mu mbeera ki bawulira batya kati mu gavumenti omuli gavumenti esobola okukozesa ogwo omusango guli mu kooti genda ogusomeko Patrick Lwanga Zizinga Uganda versus Patrick Lwanga Zizinga ne tumugjayo naye bwe twamugjayo twejjusa lwaki twajja Patrick Lwanga Zizinga mu kooti lwaki mujjusa kubanga mu kkomera yaliyo nga mulamu nga amaze emyaka 14 bwe twamugjayo n'afuluma ebweru ababbi b'ettaka bennyini baamulumba ne bamuwa obutwa n'afa mu myaka egi kakitegeeza nti fe abamujja mu kkomera ate twamuleeta kufa wali yali safe wadde nga teyalina ddembe lyetaaya yafuna eddembe okwetaaya naye n'afa mwami Sewanda gy'abantu babasibira ddala nalabye emboozi ya Nkommani Nkommani ono wa express omanyize yabulirawo babadde bamusiba sho gyendaba ku TV nseraba TV naye ku bukeddoko kuliko sho bagiyita fayiro ku mmeeza gundi yagikola Salongo Kayiira sho nnungi
nalabyanko Mane ng'anyumya engeri gye baamusibamu emyaka egi anti bamuyita Sewanyana Sewanyana baamusiba emyaka egi yasanga muntu bamukuba chairman bakuba ajja ataase muntu bamukuba ono yali ataasa chairman ndoza chairman aliwo ataasa bwati bano bakuba chairman ataasa bakuba musajja namufiira obamungalo bali bwe balabanga chairman abadde ne bagamba wuyo yatta omuntu waffe ne bamuvuga myaka egi era omulamuzi yamuyamba jukira omusi ababateekako mu misango kimani sirota nali mu internship empigi awo mu kooti ne baleeta omukazi ng'amaze ku alimanda emyaka egi naye ng'omusango gwamutwaza ku alimanda ogumu omuntu yamukubira essimu n'amugamba nti n'abakyala manya nti babiyita ebyo omukulembeze w'abakyala n'ayitaba abantu bali wano bakuba omuntu bamutta jangu mukazi watu n'akwata essimu ye n'akubira poliisi n'agamba poliisi nti waliwo mob justice egenda maaso abantu bakuba omuntu owa poliisi n'amugamba nti gendawo nkusangewo mukazi watu oweerosi n'anoonya ne defense ne bagenda gye baali bakubira omuki omuntu poliisi egenda okujja ng'abadde bakuba omuntu bakoze eki bagenze nekwata defense n'ow'abakyala n'emutwala ne bakanda okwewozaako nti ffe twakubire ne poliisi essimu ejje bagenda omumutanga amaze emyaka egi eyo ye Uganda mwe tuli saawa yonna katoyinza kutwala Besigye ng'oli ku biboozibozi eby'omuzungu njagala otunula ebiboozi by'omuzungu omuzungu ali mu meeting mulimu Salaamu Musumba mulimu Lukwago naye mulimu ne Lwomushana wa gavumenti Lwomushana wa gavumenti Lwomushana takoma kuba wa gavumenti Mbega amanyiddwa nti wa ISO ani yakuwa amawulire ago si bya amawulire ekyo ekitongole Lwomushana yakikulirako pozi bakola ne semateeka wa Uganda ono yali mu CA kati Museveni aba yamukola kyokuvaayo yali mu CA Lwomushana ekyo ekitongole yakikulirako nga yakikulira Lwomushana yabeera ku RDC tewaliwo olunaku na lumu nti yavaayo ne yeegatta ku National Platform oba ku FDC kati yatuuka ddi okugenda ewa Besigye naye ate bamuleetanga mujulizi wa gavumenti mu bigambo bye boogera ate nga naye baadde bamuteeka emisango egyo bagenda muleetanga mujulizi wa gavumenti agamba sirina gye ngenda kudduka Mama Salaamu Musumba n'agamba naye talina gyadduka ne Mukaaku naye yaganye ati Mukaaku sigo basoso mmuuza Mukaaku bamuuzaako gw'obuyeekera yali muyeekera president n'amusonyiwa kati ebibonerezo bye bambadde bamuvunaana ebyo bibimuleeta mu ekyo kati toyinza kati gweoyagala akola atya agume masajja abeereyo waliwo abantu abewaayo nga saddaaka agume bamusaddaake njagala nkujjukize Besigye gwe gw'otomanyi muŋŋambe Besigye bwadduka nga Kyagulanyi wala badduka bamulangira nti yagendera mu Gomesi n'agenda South Africa mu budde obwo yalina abamuwagira mu magye nga bawera nagamba nkweka lugave n'ogaana kati wooyugira okuba emyasi oyo jjajjange siggwe jjajjaawo alina kyagamba naye ne mwami Sewanda gye weekoze ebintu ku channel Besigye bw'agenda South Africa teyali wakudda ne babaako muzeeyi wange gwe baayita bamuteeka ku nyonyi wano nga mulwadde n'agenda South Africa bw'atuuka South Africa ne bamuteeka mu meeting nga baagala y'abaakomawo wano bamuwe ssente zonna buli kimu avuganye Museveni kuwa president mu 2006 baba South Africa abaali eri ne Besigye gye yali South Africa bwe yabatunulako bw'ati bonna n'abatya n'agaana bw'agaana n'akomawo Uganda ne basigalayo nga babuuza tukoze tutya nga mubali mu bajenozi abaali bagenze South Africa mwali mu bajenozi ng'ate bo Besigye baali tebakyamwagala kwesimba kwalira esimba 2 ngawo bituuka ku Besigye yabaavuganya ng'awo tebakkiriza era kyekyali kibaleese ono kati Besigye n'atuula mu lukuŋŋaana olwo n'agamba nti nze nja kuddayo e Uganda ne bamugamba
naye gonadayo Uganda toyina kyogenda kukola bajja kukwata bakutte n'agamba ndi njagala banzite evolution etandikire kufa kwange ojjukira Arab Spring gye yatandikira omuvubuka omusuubuzi eyeekumako omuliro n'afa n'owulira president n'ava mu buyinza abantu beekalakasa president n'ava mu buyinza Besigye ava South Africa nga takomyewo wano kwesimba wavuganye Museveni ng'akomyewo wano bamutte amagye gatandika revolution eyo yensonga yokka enjagaza Besigye kati bali abaali babadde mu meeting eri ne bajja bagamba Museveni eno abamu byonna ebyali mu meeting ne babimubuulira ne bamala obimubuulira ne bamugamba ne Besigye asazewo akomewo tumutte revolution etandikiraawo Besigye agenda otuuka entebe ku kisaawe ng'ate amagye agamukuuma mayitirivu waliwo omulenzi muto baali bamuyita Kyanda ndozo omulala baali bamuyita Mugira olwo gatte n'ogundi ono oyo Nobo Mayombo be baali bakulira security team omugenzi yali enyweza okukuuma Besigye Besigye agenda otuuka ano nga bakuuma mukuume kati gwe bayita no Dr. Kiza Besigye si kyokka ba Museveni bagenda mu nsiko mu 9 David Oyito Ojoko nga yaduumira amagye yabagamba nti aba scout bagende erwero tujja basanga tujja battirayo n'ababuya n'abayeekera bonna baali battidde mu nsiko Besigye ng'akola Nairobi mu ddwaliro n'avaayo mu ddwaliro agenda janja babayeekera mu nsiko bafaafe naye ng'anunudde eggwanga lino ogwo gwe mulundi gwa Besigye ogwasooka okuwaayo obulamu bwe ogwokubiri gwali ogwo ng'ali luddawa ng'ali South Africa ogwokusatu ke kalwako nga kawedde oba muwere miliyoni 6 z'owulira nsibambi akugamba keza dola afulume eggwanga bamala okulayira n'agaana yakikola ne mu 2011 n'akikola ne mu 2016 Kyagulanyi wamukubire oluyimba situka tukole soka tutambule Besigye agenda wona atya talina kyalumwa ne wafa Ulaya freedom fighter bwafe gwanga lino lisigala wa Amini yafanga sejjana ne Luwumu kwa Amini ne Luwumu tujjukirani jana Luwumu era yagala nyongero kujjukiza banaffe aba Lugave abo co-fund Frislab kifaa kutawanya kuba emyasi feekera kozesa Lugave abo co-fund Frislab nyagadde ka Lugave kano kayo kumamisa wanda jinangamba bajjajjabe biba muliko bajjajja tebakanywa bajjajja balina obujjanjabe bumala ati tomanya yinza okwetaaga ko jjajja ngenda kamuwalwa mpaka ankole kyankola mukanonye tokyesabira ngenda kamuwa akole kyakkola Lugave banyabo ne basebono bamutambulabe wano wiiki ejja mujja kumanya nti yakutte mu kinya ky'omusota kamwa kabi gwo byesabidde anti kamwa kabi gwo byesabidde kamwa kabi sekamuli kansaze nga gwo kagogombodde gera pharmacy yonna ekuli okumpi oba drugshop ekuli okumpi obirenga wefunira Lugavon abo co-founder Frislab tina ne Lugave Abasa Silap ofuna ekikeeto bamusayisa yonna gasi mu lubuto kwesa Lugave Abasa Silap yagenda oberanga aponya outside zino gera pharmacy zonna ne drugshop wano mu ggwanga Uganda gwe ali ebwe Luganga gera atukira ebintu by'abana Uganda oberenga ofuna eddagala lino bwetwogerera mukulu Lord Mayor w'ekigo ekikulu Kampala gwe bayita bali mwezo ali kababi abantu batasokwera nyamu isamwe dali asuso okwepanka agoba bafutu soja mugulu mu ofisi ye tayagala badugala yagamba agenda kolagana ne government MD bali bati era tuina Pasa Kayanja tumanyi akolagana nnyo ne First Family bali bati abaana bwachi bayisa mbali mwezi ngali ngate akola mirimu gya ggwanga bamala biseera ate bamuyisamu lwa busiro senga babaddemu amagezi agategeera bino twabyogera nti bali mwezo gwe baleeta okuvuganya ku bwa Lord Mayor tazze kubeera bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.